omulabi waffe omulungi nkwaniriza nnyo bali kubanga tokyatulaba Big Brother Uganda gwe mukutumbutufu ogukyasinza okubanga gukutuusaako buli mbeera yonna. Big Bro gemanya gange oli wa mukisa nnyo ate naffe tuli ba mukisa kubanga twakataganye n'otwagala. Genda otusubscribinge ku YouTube channel yaffe, Facebook otufollowinge, Instagram, Twitter yonna Big Brother Uganda. Tuba tukutuusaako abayimbi ab'enjawulo, ba radio personnel, media personnel, comedians abali mu entertainment abagifula okubanga mu butuufu entertainment. Mwana mulenzi muto bamuyita Chameleon Safi nkulamusizza webale kuyimba. Gwani amanyago? Amanya gange bampita Dumba Nasib naye nga gobuyimbi kwesaga Chameleon Safi. Oh, ine nyimba ngamera. Almost as per now ninawo nyimba 2 ez'amaanyi ziriwo. Nyimba 2 kulimba kina ninawo oluyimba baluyita Wiso n'oluyimba lwa baluyita Zahara Toto. Omukozi wa TV? Yes. Lwaki wamuyimbyeko? Zahara Toto kubebamu abakazi bemmanyisa wazina bali mu Uganda ab'amaanyi. Boyo omukazi simanyi gwe nyizana mugeraageranyako. Yakuwaddeyo ku sente. Kikala kikumenga kyamba. Okay. Mulabi waffe webale kubanga ogyekuumiddeko. Chameleon Safi yina olunyimba 2 muto nnyo amanya Edumba. So asobodde naye ayingidde industry naye nga industry gyoyingiddemu nga nene muganda wange nene naye era nazinete ng'erimu ebizibu teri kitaguka weesubira kubaawa myaka 5 kuva kati. Kyenyinza kyokukakasa abantu as per now nganzi ku bigendererwa byange nganzi omuntu byennina nsuubira okuba mu myaka 5 nja kuba list nina wendi kusinzira ku bayimbi zina abaliko abamanyi abansinga nekuba sijja gamba mbuki ndi ku level yabwe kuba ekino ndikitandika. Ani yasinza okuleetera okwegomba okuyingira music? Asiso okunegomba okuyingira music industry eno Dr. Chameleon. Uyo musajja wemu abantu benze following ebbanga lyange lyonna kuva linatandika music. Dr. Chameleon muntu wanjawulo nnyo ate era n'abalabi mwenna kino nga si kyakimba oba ku studio oba biki story ki. Dr. Chameleon yo omuntu ayatandika n'ekitunga ky'amaanyi as per now era bw'omulaba nga ali ku stage ayimba omulaba nga yakatandika emyaka w'ennaku 2 oba emyezi 2 oba omwaka neka ebiri oba kitegeera ekintu ekyo. Chameleon Safi oyina management? Nina management. Bagiyita bati? Bagiyita Enoka Management. Okay. Yeah. Yenwe? Yeno bagiyita Enoka Management. Management ze kitegeera bulala oba mukitegeera mutya kuba management kyemmanyi omuyimbi bamutwala mu studio bamukolera video bamukolera audio bamwambaza bamuwa ennyumba bamuwa emmotoka. Management ekuyisa etya? Management ngeri ebintu bw'obyogeddemu bw'obimenyemenye era enkolera ennyimba enkolera videos era yampa n'emmotoka gye nvuga yeno. Okay. Yeah. Enoka Management. Kale katusabire olugendo katukwagaliza olugendo olulungi kubanga oyina emyaka ng'emeka? Ngenda wezo 17. Ngenda weze emyaka ndosanga 17 nkyali kito ddala. Okyali mwana muto naye katukusabire Katonda akuteremu obwangu kubanga otandika butandisi industry ensi ey'amalala. Ensi tugiyita nsi ya era twagameza dda ne ku mutwe kwegali. Naye kasooka tambuza obulungi era omala n'owangula. Katonda akuteremu obwangu osobole okubeera nga omala Zahara Toto ye muwala nkuba yantambuza ebigere Safi mwatomo nkuba gyal kusaba nkugulireyo kabima nkoye kukulaba kusefu boda mu nkuba gyal mukama wakuwa n'obulamu bukyukako ayali alisusa obulamu n'obukyusayi kyabe emimwa ne gibasongoka anti miwavu gisikira nakusola kabo. Zahara Toto nose Yo mwana mulenzi Chameleon Safi naye ayingidde industry muto nagambye ndi nja kuleetera abali bamuzeeyi nkuleetera abato nkuleetera abatandika abali wakati kati awo naye nga bali kutulaba genda osubscribing YouTube channel yaffe Big Brother Uganda otufollowing ojja bomanya buli kimu ekikwata ku entertainment industry oli w'amaanyi nnyo we bali kutwagala. Yes, Chameleon Safi. Yes. Oze mu industry. Naye wabaawo era munange challenge waliwo omuntu ozenga oze n'ogamba naye njagala kubeera ngoyo. Ani ng'oyagala okumenyawo. Mutuufu ng'ayimba naye ng'ogamba nze yo tayina nja kujja mugyewo. Abayimbi abo omanyi ngenda sune ngamba Dr. Chameleon sijja gamba mbu oyagala okujjawo. Dr. Chameleon kwe bantu benneegomba yensonga lwaki njagala mbere empaji yagala okwefananyisa nga Dr. Chameleon yensonga lwaki sobola kugamba mbu eriyo omuyimbi gwe nyinza omumenyawo
asinga Dr. Jose Chameleon ndoza abawagizi baba bategede kyengezaako mininga yo muntu ali mu target zange kuba teri mulala ayinza mwenganga wano okusinga kati ani mu butuufu njagala mujjawo ono bwe nandijeewo sinnalaba alaba ali awo kuba bonna ndaba kale wadde okitumye munaale tunakola ki tujagenda n'ekyo gwe nga bwewegomba Jose Chameleon bwewegomba nani kubuziza ebya Bobi Wine yatukupowa naye tonnaba kulonda tonnaweza myaka 18 n'amateeka gaba gankwata kale tweyanze nge beera bulungi.